Export TV to the world. Abasebo ne banyabo abatulaba era abatufollowinga kangezeeko okunyumya n'abadigize bange be natambudde nabo olunaku lwa leero nakugambye luno olunaku lwa kubiri ku tour ya Black Panther Africa, so nabo bagenda kuba bakunnyonnyolamu experience yaabwe engeri gye balabyemu tuweno okuva gye twatandikira okutuuka wano olunaku lwa leero wetuwano Kazinga Channel. Kangezeeko bebera mpola mpola batuukeko batunyumize naye nga gye muli akansookera kwono. How are you? I'm okay, how are you? Ninga oli mukakamu nnyo. Ebisolo bikutiisiza. Lyato. Eryato lifuza omuyaye wange obedde akola effujjo. Nje nenga si lyato. Amanyako gwa. Mpita Sumaya, Princess Nosh, TikTok name. Oviridde. Nviridde nankulabi. Okujja kutuwa. Ye. Oli ludda wano. Tuli Kazinga Channel. How do you feel? Wa music nyamba amukatini. Soko je mukatini wa music. Soko. Onawulira lwa mukaaga. Hawa masoko otunyumize. Owulira otya era sofa tuwe kutambulidde etya? Mpulira bulungi okuva lwe nazze ku tour. Katriti keeko. Sente zaffe bazitusaasaanyizaako nga bwe twaziwaayo. Ye tetulina we twakoledde kaloosi, tetulina we tutomera nga nze on my behalf. Yes. Sina we nkukkulumira nti wano. Ndaba usage yazo. Sofa be wakalaba ki ekyasinza okukunyumira? Elephant. Sika gundi eri nyina mwini. Kakanza ka bitundu by'ekyamateesi byabadde bya kiro. Sabirabye bulungi. Wabirabye? Nabirabye mu ssimu. Kanfune n'omulala. How are you? Fine, how are you? Ono ali ku ssimu akyakwata bipopotamus. Amanyago gwange. Janat. Janat yaviridde. Viridde Kampala. Bane Janat yaviridde Kampala. Oli live mukwano jangu oyumyeko n'abantu bange. Tuwe gwe kutambulidde etya sofa? It has been very fine. Kiki kye wakalaba ekyasinza okunyumira? Lions. Yeah, and eating. Okulya. Yeah. Olidde ki ky'osinza okulya ekisinza okuwona? Byonna bye mbadde njagala mbiridde. Walabye ku bugundi bwa nnyina mwiru eri wansi eri? Bucuucu. Wamada bucuucu bufaananira ddala obw'abakyala. Nalabye bw'abasajja ate ky'abakyala lwakimba nkyagala. Ak'abasajja ko tekalabikira ddala nga k'abasajja. Kabadde kalabika. Baasi nina omukyakazi omulala nnyo abamanyi. Williams. Kyekiro? Luganda luzungu? Anything. Tukolese Oluganda. It's fine. Kirabika bubi nnyo. Tuli luddawo obudde buno? Tuli Kazinga, Kalangala. Amazzi togatya namuyadde? Ngate ntyagaate. Totya amazzi? Sigatya. Kiki ekyasinza okunyumira ku tuwa eno? Tuli kunyumirwa. We're having fun. Binti. Ebaayo ky'ogamba kuba buli gwe mpitako bedda ngamba nti buli obuyinja buli eri obwabadde wansi wa nnyina mwiru bwamukoledde nnyo bwamunyumidde gwe ki ekyasinza? Kyasinza okunyumira. Ndabyeko ebisolo. Yeah. And ne ku mazzi wali eri tulabye era ebisolo birungi. Kiki kyosobola okugamba bannayuganda bataagala kulambula nsi yaabwe nga bo bagamba nti ebyo ebintu by'abazungu? No, ebintu si by'abazungu. Tulina okwagala Uganda yaffe. Okitegeera. We have to be proud of our Uganda because it's a good country. So bajja balambule balabe ensi yaffe weeri eri good nungi nnyo bajja balambule. Kiki kye weesunga ky'otanabakola mu ttuwa eno? Sinaba kuvaakoko. Tonasiimukamuko? Sinnasiimuka. Oyagala kusiimukamuko? Oyo vibe tenaba kulinnya. Wafunye papiitu oba ensonga nzikoleko munoonyi? Mukwano ebyo bireke. Oyo mba mwesonyiwa ki ekiriwo mami? Ewali. Amanyago gwange. Ime. Ng'onyumye nnyo. Webale kusiima. Nkozesa lulimi ki? Lw'oyagala. Oluganda otegera bulungi? Ngezaako. Awo tutunke tuli luddawa? Kazinga Channel. Gwe gusoose oba wali ozzeeyo okwo? Gwe gusoose. Experience eri etya sofa? So far good. Totya na mazzi yadde? Nedda. Wali otambuliddeko ku mazzi? Nedda. Niye oli oke? Oba ogumidde ku ffe kubanga gwagenze dda? Byemanyi Katonda teyatuwa mwoyo gwa kutya, yatuwa gwa buvumu. So awo wenyimirira nga sina kutya kona kubanga ali munze asinga ali munsi. Oli munaddiini? Ogumidde Katonda siko bayita okwegumyagumya guno? Nedda.
sigamba nti kwegumyagumya kubanga manyi okutya ne bwe mba ntidde tekulina kyekutaasa so sisimala budde bwange nga ntya kiki kye wakalaba ku tuwa eno kyotagenda kwerabira bulamu bwo bonna ogamba ekyo nakiraba sikikyerabira nange byonna nga birungi eri ekiba kisinze kati olaba oyo anyumiddwa nnyo buli obuntu bwa nnyina mwiru kati nasinze okunyumirwa eri mu hot springs hot springs ezo gye twabadde nungi kiki oyinza ogamba bannayuganda batagala ambulansi yaabwe nga bagamba ebintu by'abazungu tugezeeko kwagala ensi yaffe kubanga olaba abazungu bava eri yenna baze lambula wano bagamba Uganda kula lya Africa naye nga ffe bananyini nsi ogamba konoona ssente naye bw'oba ofunye omukisa Katonda nakublessinga n'ofuna kasente kati wano nga tufunye omukisa Black Panther na organizinga bw'oba ofunye eyo chance gikozese ojolambule oleke biwulira mu story ate nga gwe oli wano mu Uganda bali bava ebunaayira ne batambula ne bateekamu n'ennyingi naye gwe yandibadde ng'oteekamu n'akasente akatono n'olemererwa kati tuyige okwagala ebintu ebituliko okumpi tujje tubirabeko kubanga binyuma neyanziza kanfune n'omujayi wagi wano kyekiro kiri kitya mbeera ki ndi fit laba nonnooli yaman tuli luddawa Kazinga Channel biki ngamba bugambi tuli waweeru tuli outside abasigadde waka batukuumirekeyo ennyumba ebisumuluzo twabirese wansi w'amayinja nti obimanyi bumanya wali otambuliddeko ku mazzi oba gwe gusoose natambulirako n'esigano aga Kazinga gano mangi gatiisa era tolyewunzika jukira kuliko ebyana ebirina emibiri biriwunzika weeriti kati gwe oli ku byana olingiza gwe sinza nakubuuza kyosinze ennyumirwa ku ttu oli ku byana olingiza of course jukira siri musiyaze obimanyi yaman ng'ogyeko ebyana kiki ekirala kyonyumya ku ttu eno kyotagenda kwerabira bulamu bwo bwonna ng'ogyeko ebyana era ebyo ebyana byoggyeko ebyo byana byoggyeko ekiddirira mwana just kati era osobola aba Uganda yaffe eno mwana nga tokisuubira nti eriwo etyo oba okitegeera nga tosaana kikkiriza mwana nga kaba kati ffe gye tubeera tosobola kufuna kino kifaananyi mwana kyolaba eno tosobola okitegeera kuba kati otunuulira makindye ennyanja tugiyina ne tosobola tosasanga waliwo eziri ku Salama Road of course gye ziri okitegeera ne tosasangayo hip hops mwana ozirabye eri mwana zibadde zakabigonya obitegeera mwana buffalo zonna zibadde eno gwekyomanya yaman togenda afugika yaman kyeki muyimbi ono muyimbi musoke mutwe vibe ono atuweemu okuba style ki hip hop gwe toti abaana bagenda tukube engalo tukole ki mukube engalo basi mukube engalo gwaba wafu tugende wetuti gamba nti nno bakugambako bukyali obuvimba nga bunyumye mubukubye mukukikumba nga bukyakala from January to December yefe abakabi kyovola batuvimba tugoba bitone tetumanyi kurana malala bawala fe eva twepanka tubeera tukubye emikyeyini nga gyaka oyo simuzaako ngalo omukubi wala kasoko gye gwasema kyekiriyo tewali ndi oli otya kyana we byeneraga era birikiriya amanya gwani nze bbera limu lyokka limu mba mpeddeyo gwofubutuseewa makindye amakindye yalese baaba tuli luddawa tuli Kazinga Channel wali okatuuseko bagwe gwe gusoose mukwana ate otambulira ku mazzi bwega ag'enjawulo naye tokyalimu yadde nefiya yadde kyova olaba zembere eno kiki osobola okunyumya ku ttu eno sofa kyotagenda ttu eno kya busiru driver waffe yabadde atuvuga yatubuziza naye nga tuli eri mu zzu enjala netulumira mu mmotoka omwo munda naye nga ate tunyumirwa wafunyeyo mwana munno oba nsinikira muli ebinnyo sinikira muli ebinnyo yogera ku mazima tonnawummula newummuzaamu navudde makine nenzija newummuzeemu watuseke wannyina mwiru nendaba akantu we kati akafaanana akange siigeki akantu we kati akafaanana akange akakyenyindo akafaanana omumwa akafaanana bihansa simuddako basebo ne banyabo kaŋŋendeko wansi mu kirasha nkulageko n'abatuuze bange abalala abali wansi kino ndooza kye bayita boati cruise waliwo abantu abali eri wansi abasobodde betwagala nabo babeeko kye batugamba gwe kyoba okola following mukulu kankuyiteko hello how are you good hi ngogaddewo twente wembeera jago gwani
Edith. Gwe wavuddewa? Avuddeyo naalya. Naalya. Oli ludda wakati? I came to support Black Panther. Oli ludda wakati kati? Ndi Kazinga Channel. Tunako wali tabagonya. Olimu n'akatengo gwe gusosobera ku mazzi? No, actually it's my second time naye. Of course akatengo kaba kabaamu. Naku bbiri oli mu ttuwa. Paka kuulya obi kiki otasobola kwerabira ku ttuwa eno sofa? Just asobola kwerabira. Banange. Bingi. Just no bingi. We're having fun, like tulya, tunywa, tunyumirwa byonna. Mwatuseke wa gravity. Wa gravity. Twatuseeyo. Ewa. Oyo agambye baatuseke wa gravity mu kivulu kyaffe ekyo. Uncle, how are you? Uli utya? Ono mugudde ko talina kyama kigenda mu maaso mu ggwanga amannya go. Zero gala muganda wa mpaji. Ye mpaji, bakulu mpaji. Oviiridde wagwa okujja kutuwa eno olwaleero. Vudde kawempe. Oli ludda wakati? Tuliko Kazinga Channel. Sofa kiki kyo wakalaba ekyennyuvu ku ttuwa eno? Byonna binyuvu birungi. Onyumiddwa? Ki ekisinza okukwata omubabiro? Byonna mbyagadde. Wama anka amanya go gwange? Amanya ganze Adnan Serwanga. Oviiridde ludda? Nviriddawo bunga. Nviridde bunga. Olaika gw'onyumiddwa nnyo nnyina mwiru? Like yes, nyumiddwa nnyo tuwa. Kipya ki nnyo ky'obadde tolabangako ekisinza okunyumira? Ebisinga byonna nambadde sibirabangako. Kiki osobola okwogera ku kali ky'Abannayuganda by'otayagala kulambula bintu byabwe biri mu nsi yaabwe? Balina okulambula because eno nsi yaabwe balina okwagala nnyo ensi yaabwe. Wali otambuddeyo ku mazzi? Gwe gubadde gusoose actually. Experience eri eri? Experience njagadde vibe weeri. Naye akatengo nkola. Basobole banye mukamba weeyo omu babiri basatu waliwo nali senga abaana tujjo sembayo tumute. Anko ki ekiriwo? Tewali. Gwe ng'opoye? Mpoyedde wano. Sodo bamulimu bunene obuwo. Soda. Temuli buno bukyusa? Temuli. Amanya? Ramadan Change. Guviiriddewo? USA. America? Yes. Ovuddeyo America? Yes. Oli muna Uganda? Yes. Abandi ono musama soko twe ku dola naawe tuliza kuviira gaawo. Kale nnaku bbiri oli mu ttuwa. Kyanjawulo ki Uganda kyerina ku America? Ebisolo ebisinga wano bye mulina tebabirina eri. Mu America tebiriyo? Tebiriyo. Kiki kyogera ku Bannayuganda obutagala lambula bintu byabwe biri mu nsi yaabwe? Bannayuganda baagala okulambula. Naye ekibulamu awareness. Ani ayinza otuyambako ku kya awareness? Mmwe bennyini. Mwa mulina opositinga ebintu bino gye muko mupositinga ebintu bino n'abantu bajja bimanya mbu mwe biri mu Uganda era bajja kulambula. Nammwe mugenda ebweru temwagala ssaka mikwano temwagala gamba ku bantu nti Uganda tuli basufu mugenda eri kunona dola kyokka ne mukoma mpozi na kufumbirwa abakyala. Gwe ekyo kijjeewa. Ate gwe ekyo kijjeewa we tuli tukomyewo. Ogenda uli akapale yafumbiddwa. Ogenda ulira gundi yafumbiddwa. Ebyo byabo. Kugamba ekyobugagga kye batunda manyi. Ebyo byabo munnange fe we tuli okusponsoringa abantu tuli okuwagira so. Briefly kisobola okwogera ku mwana muwala ono Black Panther kuba mwana muto naye akulaga nti tourism industry Uganda agezezaako gipushinga ng'alambuza Abannayuganda banne n'abali ebweru w'eggwanga. Y'ensonga lwaki ndi wano lwakuba ye tiketi okuva eri okutuuka wano because of her. Okitegeera era bwe mmala kino era mba n'okulinnya n'enkola ki n'enzirayo kubanga kiba kiwedde. So bintu bingi byangenda okulaga bali bannange benkola nabo era ojja kulaba tuwe neddako ate mba nzija n'abalala. Soko bagambeko mu luzungu kuba tubadde mu Luganda basindikira obubaka mu luzungu naye mba sibitegeera bo bajja bitegeera. Nawe n'obitegeera kati gwe tobitegeera. Nze oluzungu sirutegeera ndugenda kino gwe bagambe. Ani kakati twogera mu Uganda. So ate bwe naateeka mu luzungu ate nja kuba missinza abantu benjagala ottagetinga okujja ku ttuwa zino. Okitegeera bajja kubula. Anko tembanga oluzungu simulingayo. Lwaki temuliyo oluzungu? Bazabo ne banyabo kakansembeyo nono kikiriwo. Tewali. Ng'onyiize. Ng'obola bansobola onnyiga. Gwoviiridde wa? Nakibizi ku kyalo ekirungi. Nakibizi kisangibwawo. Jinja Road ne Yambiko. Oba tonayingira Busoga? Oba tonayingira Busoga. Gwe bakuyitaani? Amanya Betty Naroga.
senga w'abaana pasita byonna. Gwe senga wa Tour eno? Yenze senga wa Tour eno. Basenga batera obeera abaseegu. Ate batera beera abaseegu ono senga ye wanjawulo mulokole. Kiki ky'osobola onyumya ku Tour eno kyolabye kyasinza okwewuunyisa? Kugambye ndabye ebisolo. Ndabye embizi ey'omu nsiko. Ndabye buli kika, buli kimu. Tuweddako naddo bansinikire muli ebinnyo. Katonda nga yalina okutuwa okubeerwako ne tujja. Gwe gusoose otula ku mazzi oba wali ogatuddeko? Maani gwe gusoose era mbaddemu akatengo. Omutima gukyalimu? Omutima gubadde gugenze nga mulimu biwowoolo naye kati gukomyewo. Ate mba muzaako engalo basibo ne bannyabo tugenda bayitamu n'abalala mpola basobole okuba nga bakuwa view yaabwe ey'enjawulo ku sofa engeri gye balabyemu Tour eno. Tuli ku Black Panther Africa Tour, tuli mu Western Uganda, tulambudde ebitundu bingi, twayitira sayidi zeri wansi poto nokkirira paka wansi bundi bujjo ku Hot Springs eza Sempala. Sawa za kaakati tuli ku Kazinga Channel tuseeya gye bayita boat cruise. So ndoza kasoke tubaleka abadigide bakube endongo bazine. Gwagala okumanya ebisingawo, stay tuned, ate subscribe nga commenting osharinge bingi bichajja nzo omwana Soda ndi ne Abe ku kamera. Export TV to the world.